your best YouTube channel. Why media. Bamutola ku batukoba omuntu bamutola mwensigo bakoba ati okutambula tasotadda kutambula kubanga nesigere kino tatandika okwefuna kumanga omusayi tugukatuukaga mupigere tugatuuka mu ngalo era ngazira fooko tali era okumugemera okulya alwawe ino okugeza munda eyindi egwa tatotaswa kutola ku suwaani mmere. Mazana zinu bayanga ananda mazanu bayanga Kampala manyango kaza nganuka na mazanu bayanga nkakuka business kanga ndamawo yabena byafa embera wali kujibana embera tuweri embera tinungi nchaire ko ku maina waife Zubeda yali mukyala mulungi yaje yafumbirwa ebyofumbo byalima balekagana n'omusaada nga alina abaana bana yafuna okwekyawa yakati kaje Saudi akolera abaana be onako lyaje Saudi abantu ba Zubeda bali basanufu nga balowooza ati mu myezi ebiri anaba atandise okufuna akasente era ka message kwisoba naba batandise okafuna akakasente wabula ekyembi yatuuka eyo mu wiiki esooka teyeyagalako embera yatandika okwononeka Zubeda yalwala era byajja okumenkereza mu ibanga lya myezi 7 nga Zubeda yamutwere mu idwaliro e Saudi wabula ebyali eyo tibirungi kikaliwo okuba nti bamutoolamu ebimu ku bitundu eby'omubiri nga ensigo kuba alina ebiwundu ngeno ku mugongo alina ebiwundu wano mu nkoto y'enkoone Zubeda jyanga mugala mulungi ayogera bulungi wabula yairanga yalemala yadduuka takasobola kwogera bulungi so bambi tumukyalire kuko mu bitundu eby'eiganga atwalireko ku kumboozi ye wabula nga ti birungi owira bino obulamu bwe yafuuka nga masikini kuba basitula busitule bamutegeera butegeerere azira buyambi bwona tasobola kutambula azira mmere Zubeda yali kadaama byali asuubira nti ajja kufuna ku sente Saudi ayamba abaana be byagwa butaka busaawe no Zubeda adaagana abaana mu bulema so tuli wano twayeko ku naye ndi yazidi olisigira ebikuluma ndakwana bijja kuwona ensubiza mulina lya Allah mulina lya Yesu ya Allah kuwena tokasobola nakutambula zibola wali ng'omugalo omulungi embuuko mbeera ali ku luguudo nga tikwidi nakoba adesera kati omugalo omulungi oyo yakati n'oyo yali mala wayogezanga abasaada bakune ebigambo butusaaga eno Saudi eti eya kukola kyalo kikoba ki kyali bwavunka bwavu waida afuna mu liina lya Katonda kale so tukobere kuku kyekya kutwala e Saudi ate Saudi nga nko kunkozesa ani yali akukozesa naye mbadde naye nga mbadde ng'obaada nga nkibanda kyambawo ng'oli mu kibanda kyambaawo obaada nga tukola bitanda droba biti nga bitegeera lumaka ate nga nko kunkozesa ndikana nje nkoye ekibanda ekyange nze nkoye kabanda kange ntubire nga ebadde ntomu ng'olikwenda wali oyogera bulungi mu kiseera ekyo nandeka bulungi oyogera ng'omukyala wali mu kiseera ekyo wali mufumbo naye nga tawukanye n'omusaada
Yali akuzalimu abaana bameka? Ngaze mwana. Basa mwana? Benenayo. Wavayo? Avaya nende kayaja. Afuna mukazi owundi. Yaja. Lwaki yakuleka? Ndana chiti afuna mulungi anti. Wali oli mubi? Nga oli kawala kalungi. Namwirugavu. Oli ali mweru? Ate nakabina. Wokazira? Nzaka. Era obina bwakugula bugula wandigira iganga siringi kasanvu oya nakabinako ngakagulika oya bana siringi kasanvu bakubwa akabina mwene wa bakati jolege woyendera abo so omusado ono yali yakuzere muko mwana ambe mpulira nti oli kwa abaana bano wabazaala wa Masaka abo Masaka. So wajja okujja Saudi ngoli kwa abaana bameka? Bana abo. Omusado yakuzama yali ga Masaka? Oyo lwaki yakuleka? Kana munanga mbera. Nga kinga mwavu? Kwenda bagaiga? Ebireka. Ki? Tubireka be. Yali aloga? Be maka. Nkobera kuku. Barugambo. Bana bali bana? Bana. Wavayo n'abaana bo? Bale ngano wa mama. Mbera na pasale baba. Ngatampa biyambe. Onka kusente zakwa. Abasindika baba. Abasindika bengano mwana mudeta kwa biyambe. Ngale butinga ende obuyambi obutolewa. Nganda tite. So wavano waje Saudi. So waje Saudi esene wadi tola weda kutwala. Company. Wajira bwerere. Company. Mpuli akampuni disabanga abantu sente kuti bakutolako. Bantu akuze sente ntala na wana ba. Nani yakuwa sente? Nzamana natunda bintu yange. Natunda isanda. Kitanda? Bedside. Watunda ki? Bedside. Nisanda. Natunda embawo tange dinde. Ngomukazi wakola. Netsenkana. Walumba ng'osubira ki Saudi kwira nampiya subafuna sente so otuuke Saudi natuuka nakola nabeera mukazi nakande mama so katono tukobere kuku iwe wakolera ani wafuna mukyala nga nakozesa mwami maka gamu mukazi n'abaana omusaadha nga mulimu kigwe bali bakuwerenga gwojja okolanga gana jona kufumba kwoza kupasinga kusimula bikintu tabi babiri mwali babiri so watandika ekintu atandika okola mirimu gyatandika gitya mu wiiki eyasooka nandana kola na Uganda nandana kumukayo batandika okutulugunya mu ibanga kinga wakatandikirawo bakyesoka yini nako ntisobola kufumbatira Uganda nga tosobola kufumba namukoma wantifumbe ankwatita ntire Uganda ntimpakira nga lwaki tosobola kufumba ate nayi mukenga ntinda ng'oyenda kukola ki ngola gwokusimula ndoza artist konka akufumba okunga tenda kazi akambara yaniga akuboga tankube akamuna tonkupa muna akaya Uganda ntikala asabuzibu nga mwogera olimi ki Luwalabu bali olweza ekiseera ekyo ndizemu ebindi tonkuba bakwaba bate mu Buwalabu tusekera tubabyerabira oyogera nga wandi yogera Oluzungu nakamana don't beat me why beat me ati you're stubborn akamala nakubati mina waya mukubera amkaze Uganda ntikada nimpakira nje
Tava mbakubira ofisi bampoya woya. Nakaka nafumba. Ankafumba mutera. Nakaka naza kundi msambu mutera. Unte yankanaza kundi msambu. Kugunaza mumadi? Yeah. Mirundi musambu. Msambu kuti. Nganaza. Ata amada kufumba mutera. Gaba munkoko. Ndata nganza misura. Enkoko yibasaze? Munkoko tibanindi. Mfumanga nkumukaga munana. Afuma sufu nafumba mutera. Nafumba murokia. Nafumba vitu. Sufu nafumba mele baba. Baba bidiba. Nebindi kubusu. Ngamafunga sasuba. Mulalo. Ebintu byatandika okutambula ku bulungi. Kati naba nakola mwezi mudala nalwala engalo. Ngatavunda. Anubantu nsokole mejempumira. Ava masira namusayi. Jakati ngangamba musayi mwerere. Guno. Niguno gatandika. Kama ngalo dikumvunda yanko abasige basirine. Nako warua. Yaja kali chikebetika yampa. Yasika kwira webe kadama. Ngazana ngansiga ngamukono. Kawukatira. Ngansiga nkuneni. Kyekyazimbi omukono ogwo? Colex. Kikiwuli tikitegeere? Colex. Sabuni. Ye mwakozesanga? Sabuni bamweta Rolex. Colex. Ate kibidi nja kubitegeera nga njire ku Saudi eyo. Kati Colex nga nkozesa kunaza bintu nga kuwa romu. Naka mama nga kuna mtu yakuwa kasa Colex. Wakuwa nga kasa Colex. Bitindu. Naka engadangize kuona neka. Kazinta. Angu mkono kunma. Atorada yanko nuta benu maludi. Hina nuta benu maludi. Yanko anata kwa atakuwa wano. Wakaita Uganda. Wala nkokoe. De Uganda. Wakulara Uganda wakulara. Tibano. Akwante banange. Nakubira ofisi. Banko guma mko mpola. Kapusesa eliadi. Adamaita. Gina kwanga adamaita. Enembere kai. Gomukaza yumba. Gato kuma kolanga nino ke kuzara. Yali mugalabu? Mwalabu ngapuma. Byakulanga ni mama we waleke Uganda? Akuma abaka banange. Akolanga nino ke kuzara wale. Nakuma nakola. Mwezi mudala. Tagumwezi gokwele batamunanga. Mukana tamezi gakwele. Mukana uganga bamuleta. Wantanga jiwezi natubu. Eza. Nakajiwezi. Enembele rwenu. Wakukule mbamba kwenda. Takwa. Angaze mfumba. Jeza nazo bintu. Abise yasuka. Katanu muka bintu. Ngachi? Ebintu nga bingi okuwa kuntu bakasawe kunazo bintu. Papa katyanga ga mirimu? Mbena katumu kulunzi. Ebintu bija oba osawe kumunenda okanazo bintu bakasawe mwenda nga kunazo bintu enti bikuwa nakawananga mama amima nga mingi sente ntono yakatuva mandiza munegana minu muganda akwida andapa muganda sawira ndyanga baita mwala ngaida
Juwele ngaida. Okay. So batuuka mwibanga kibali batandika okusalasala mu bino ebintu. Mwezi gwa musanvu ko. Kyekyaliwo? Nalwalanga nzainyanga mba musayi. Ng'olwala ki? Nakulanga nga mpuda musayi. Okola ndokunzainyanga musayi. Walina COVID? Mbe. Kale kisi. Anje mano nga mpa musayi. Nakoma manja pasi. Ankwanu madina tabani. Nakajwele nkazinta. Atukwe madamesa. Adamesa kaenda kubona kumada. Abafisa nakubona kumada. Akaona ngenda korantana aguma. Nakwe kumaganda abaganda banga. Nabakubirako. Ankaza koreta. Ankana nga kwenimu. Nikrobusu. Nanga krobusu. Na krobusu. Kama nakananga kwa krobusu. Ini mga mukamula mana. Anga mweba bebe. Ataba unara na wa mama ni ngatuka nerukana. Nerukana kante ama nbambiji nakajwe tumama. Eze tamanda yampa. Ngana tiengaza mampa buta. Eza pana wana boza nukuzimta. Aingandu kanengena konga bidi namba. Akasa kwananga wanko anu madudi. Donko atanko nta. Anko nata pa nu madudi. Asika. Akojwe. Mino mukateti. Je akantiti. Vampa amandago. Ampa nano amanda. Ata mgidas. Amanda gachi? Ga kabana kanukona tuza kabana katungu. Anda mwijanda. Ankona. Nano ako ngabida. Gazine vutra. Sabana banda mida banda kamunda lida. Aba banda kamunda wale bakala inda. Mwidoiro bali bakutwera mu ebintu. Wajja mwidoiro nga yoli mu kwamani. Nganza mutatu gana kutegera bandu bawasuka. Abantu ndikasindiko kunda motoka. Andaguma kutaguma kadama. Daguma kadama nkazi. Akwate sisa mino. Dubeda. Jeje apeda. Tukanga numunje. Nganu nensika. Wali mwene ino? Nganu kuguma bitinzikola. Ngana nkogo. Kati. Oje ansika. Anta mutoka bandu awandi. Banda kamundali. Tayama na kujiwedi. Tayama na kuntenena. So, mwidoiro waji okwire ngulu? Banda nasaka nabe mutamale. Nganda kuntenena. Mimare banka kuwalinda. Anda wandi. Nganu mitera. Bakusala wa? Asa mugonga. Bakusala mugongo? Asa mutera. Kutra. Bakusala mu ebitundu ebimu ku bitundu eby'omubiri. Okakasanga buti ensiga sokwa nga bagitolamu. Endoza. Kyekyakuwaliza embeera yali etya mala otuuka okuba otikandira ye Uganda? Ova mu idwaliro? Ayenga embeera benda kundanga buli mudweyo bantwala. Ngakunkowanga sagani. Kitegeeza ki?
bande swani bande ngakwata sani kunkwanga kadincha mutana wetegura bambale nako dokundirako kokulya okulya omuntu akumbaga okunda okumbaga okunda aye ngowunda kwenda kumbaga kusomerako bakulye anenga gamuna ono muntu anganaweta kusomerako kwegerako kumbaga ate abesoma mutima mawuwete nga nibayegera kwiwe ayenda okubona kwiwe obwe nga nakwenda kuntwala angesakatituka akwenda simule natuka antwale omwala wundi antataktakira nategenga taktakira omusala ngenadewo ano mwala ngakwenda kuja kumbaga asa omutima mawuwe biwitibiti andategeera ki anga ndesuma alabakondakona alemesanga nemesanga okunda mwidwaliro ovaayo otya nanga abateta abantu kabana abakubanga waso ti omuntu waife baba omwala wenene nekubanga musunu bamutetuwerefa bibe yafa ate bano batenebetera yafa nebe nabambekanga nikuganda ono yafa nga bali bakumbeka anga nibabona nti ono yafa aramukointakateka mwebe olume aye ngaoli mulamu nga nibamuganda nimuganda bakenda bandya ategeere nti nafa katonda ngemuna so oyira otya mu Uganda akaya muganda bano abesimu bano abaita baputaza bange bagamagana kampuni family ye bagamagana ba kampuni bakwiza kuno wotuka kuno bakweta paka wano waka naye bapa bange namungade nabe namungade embeera ngotegeera bankowa najekabira ana bankowa mugidani wa mama ngo bane bakukowa abawakala omuntu okubeerubeeru munakoya era wajja okwira eno nga tokasobola kutambula kiki basinga kukosebwa ino ku bulamu bwo magulu gano namugongo guno kantukegere mugongo guno omuziro guno sombe ndi kubuuza nti basinga akosebwa ku bulamu bwo omugongo n'amagulu ate engerako ndikwapula mana ng'omusobe ku mugongo bungi osobe bungi anekaka pwekaka nekaka nayapulaku otya obaawo otya n'abaana bo abaana bose bamusikini kati abarakulira bajja baba wewe sibeda guma tumalikirize lwaki okuba oti abaana bafuuka bamasikini anenze nga ndemba oti ezira bayamba bayamba ayi muno omukono gwa mama
Mukono gwa mama gwendiwa. Mbwe nenga wasana lenga tokasobola tudikasobola kwefuna bulungi. Gama. Tyabana tibakasoma. Basoma. Amuna. Mukono gwa mama. Ngabitindi mama tende sino. Walina birooto ki? Kiki wali osuubira okola mu maiso go? Mu maiso ebyakutwala Saudi wakuba tuli nfuna sente njakola kino nekino byobonanga byabyona byafafaagana. Byeidukira n'olira. Amazana nzimye numa yanga. Ananda mazana yanga. Kampala manyango. Yaza. Nganuka na mazana yanga. Nkako ka business kanga. Ndamawo. Byabina byafa. Wafuka uto maskini. Jenda kanga. So waidusa lwaki wajje Saudi? Akuba otusingana sigala mu Uganda? Katonda wange. Kambwe. Mami so kwaide. Dawa ntamira kwa nakatono kati tuwaye muku wano. One bimuluma. Bimuluma. Bimuluma ali awe muluma. Ngoka ikutukobera ku ngeri yemwadagana yo kumutole Saudi. Tukubere ku bukosefu kibwe yafuna ku mubiri gwe. Mbwe takasobola kutambula mu slabus mu bed of bed. Era mu bed of bed nga tumobeze. Tasituka n'amadde gamwagana agamukuba. Bakasana kamuweerako. Takunaaba. Munaza ngomwana omuwere. Nenga lodena defuna. Tiye tusanga lobuli wantu tiye tusawo. Basoko nga bamutula ku bitundu ebyo mubiri nga ali mu idwaliro ya Saudi. Bamutola ku batukoba. Omuntu yamutola mu ensigo. Bakoba ati okutambula. Tasotadda kutambula kubanga nesigere kino tatandika okwefuna kubanga omusayi tugukatuukaga mupigere tugatuuka mu ngalo era nga azira fooko tali era okumugemera okulya alwawe ino okwegeza munda eyindi egwa taswa kutola kusuwaani mmere yakunkumuka kana kati tunakulisa tunakutuusa okuliisa mwena agalangatana ebintu bamugolozaaku paka lwageza munda. Ayo kujje Saudi yali nga mulungi nga sawe nga mulungi tiyali nankovu eno enuma tiyali nankovu wano tiyali nankovu enuma wakutu kikaje iranga ali ku ebisale yaranga ene na musale okwogera lwali lutalo ino era guno mwaka gwa kubiri nga mukosefu atyo. Ayo kujje Saudi yali ayogera bulungi ali mugalanga nga mweyagavu ino nga za kubuzibu bonna kuba Saudi ngozera ngoli kweticha mutiba kutwala bamala kulambula kumana ngali muterevu yatuke Saudi eyajo kwira ngali ati tankwogera okwo agandula bugandule balulimi yali tajja na kwogera okumalira lebesera bingi ngafuka kasiru alirabulire malusumerere mukifo ekyo kola ekyo kwogera alirabulire kujoka ngumene ife ngataka ku ngata nekakusukulanga lulimi mpola nga agandula amadobozi abindo towulira towulira panga chotawulire ngalira kuba maleo bwe kumukalubiriza okumubuza yeki engatali kuba kwanku kikyusamu mbenaire ukatonda ya asasira mpaga nebindi oba wetegereza ebindi abulira mu kubyayogera nembe damutoka kumwene era adegaja kuba ife Saudi twaliyo aje mwene era abigaya twaliyo yaje yenka aye mwene abigaya bulungi abinonero obuze bwa mutuuka ku bambeda namutala mu idwaliro bamulekeyo abasoba beda bamutala ku bamutala bamutolamu bamulekulirawo ngatali amere
nga bamutaku obuntu munindo bwaliramu bwameramu amata nga bamulekulira eyo. So gaba kwenda buyambi ono butyaenda buyambi ki nimwe ababa nayo gano muleye mwene mule akobaenda migo nakanti lukende emigo sobola okwesitulamu okuyakati nikwenda agezanga kumboni nisitulenga muku kwati abone akalubirwa atya n'okubona nga ayamba abaana bo oboolyawo kano kwamba abaana baye ne bababa baganda baiba bamuyamba kukuba baba we babato bachi badada bayamba kwa abaana bo kubasomesa kuku abaana kubanga nifuna abaana bo kano zirambera bana kubaawo babawo batya obona sawe eno nokuno obunda kulya bulya ki kukola ki sabuni afuka mwana mugere so ena fenda sabuni fenda sukali twenda okulya ali bwawo kampagano nga tunafunga tutya abaana mumbere yokusomena kala bale baba twala abazala baba twala abaana babayamba kwa katoni iwe ng'omuzaire awali osindike mwina agire kuliya ngolowooza ajja kutandika okuweza nkasente kyo ntikyakukosa lwakola kyakola singa embeera singa emera ku mubiri singa ni masundula kuba embeera nali mulowokeza mu bingi kwa muno yaja ati nikuja kwagala sente obo mulowokeza mu ati najo kubaawo kagwa kuisimu najo kwanga kuisimu kwa twalinga katwali munaifu katali bulungi kumbe munaifu era ali mukutaaga ali kutaaga bamusula mu idwaliro bali kumusalasala mbokujja okwira engulu ngaza mu maani batako kumuteranga emere okulya asizo badalo nemere angataka kujagala kuno namere bamulekera endala paka bobaku bagali wo mwino ibaje naye yatola isimu lyone yatola mu line yataliko kuba masimu ngabo kisoboka kalo kuyame bwedera abo butyo memala avesa budi atuke nango tuditu yafa yana kumusiba kumubiringa ngo tuditu te batusibira mulambo bata munoni ayi kujja kwa ngo omuntu akamoga okuvuere bali mali muidinga nga bali kuleta mufu kubanga nga unduku TV yali ku buliga ntu yali nga amubona ye nga alibonekanga ti mulamu nga alibonekanga mulambo ayi kujja kumutusa nga akamoga ngakobola nga omwete eri na kulinga ku yatuka embera yali yetya yatukira kaliwo baganda baba timwene embera yebyobulamu yatuka okumulingaku yali yetya embera yali nga mulambo kuba yena nga yatandira atandisa okuvunda bali bamukadi ene ebintu bingi ino nga bamusiba pampa ye bamusiba nga atandisa okuvundiramu engalo dino nga yavala ebisoko nga atandika okuvunda nga ene nali biganda tuwile nti bamubika ku nti yafa timwa ku malume bamubika ino ayo olumbe bakwata musoba abandi abangu bakuma abandi baguminkiriza twakote tusuka tuleke so kumanga olumbe ngomuntu akakola ki abangu yangu twaganga mazigati gawamu aigandi weiremu kale company yako leti kose baba na ifa ba nyalika na ne company ino itaja kuira baye mu mpaya ye yakati bali batesetese kumasalasala banabenda okwegera ku banabenda okuliya banabenda okukola ki yataja kuira ebula company yakola ki Saudi yona bali emirambo mugabi kitunde siyajamu mukitunde siyajamu ifaga ya mwene mirambo mwene agaya Saudi yajeyo bawomerwe nyama ndowoza bawomere mamba yabana ibwe nyama ya mwino erika dane ndowoza bawomera katawuza nkatomana pesa kwagala sente ali mutukali mukutaga ayo bala mwine ibali bakola ne yafulumya amawulire titwante tifa akategeire kwetola line yono yata mwisimu yatandika okuba amasimu bale bona batandika okukuba kala amawulire gafuluma gati kale tuyanzisa omulungi ali kwa Media eyo nembozi nebye byatuuka ku maina waife Zubeda yava Uganda ngembere muyinze ebyofumbo biremye ayina abaana bana yakati kaje Saudi afune sente ayamba abaana be ayambe ni family ye mama ni ana abandi
abewaka baali basanufu nga Zubeda aninye nga balowooza ati mwezi ogwidde oba ebiri ku isimu message n'abadde tandise okwidde akasente ayi mu wiiki esooka embeera yatandikira kwonooneka Zubeda obulamu bwatandika okumukalubira era yakomenkereza nga ize Uganda ayi alinga nga yadongoka koboko nti baali bamusaba mu bitundu ebimu ku bitundu eby'omubiri ngaafunye obulwaire era nga alina ebiwundu mu bitundu eby'endawulo emugongo ndibona mu nkoto mulimu ebisalire yenkoona eno yoona ku mutwe eriyo ebisalire so bityo bitogwe byalyaye satomana osobola okuba eyo Zubeda ali wanaaye nga wali kubera embeera yamutyamaku yafuuka butinga masikini takakola ki tasobola kutambula tasobola kwewalula omugongo muluma bamusitula busitule so obulamu bumukalubiire so osobola okuba eyo osobola okuyamba ku Zubeda oba kasente oba mmere yeetaaga okubona nga apushinga oba asindikizaku ku abaana babana yena abatuuse ku wabatuusa yali n'ebirooto bingi ng'ajja Saudi ayi byona butusaawa eno byafa so nekyo teri kujja kutulika wano abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos and here's videos sigira osobola okuyambako ku Zubeda.